Secretary General nenjogerako naye waliwo ababadde bansabye oyo omwami enamba ye nagifunye wosobola okumufunira era twogedde ne Secretary General n'oli omukyala waliwo yansabye omukyala oli ayagala muwaawo okubeera naye tugenda mufuna ngenda kumubatuusaako ya kati baagala tubeere ku ekyo kyokka ate nga mukyali awo bano babamenye naye gwe ku nnyumba yo kuliko X bafuirako dooguntu kati gwe tolina nakyo oyogera oli awo wafwadda olinze lulwo ogumotoka guba guyitawo bagenda eyo kugukanika n'ogulengera n'ogamba haatuwedde kati gwe tolina budde boogera ku nsonga za ggwanga ng'ennyumba yo bagenda gimenya ng'eyamulirwana bagimenye okitegedde nti tusigale nga batulizze nga ne bwe bakusumulula osigale owulira nga okyaliko ebyayi. Museveni kyava ayagala okubulawo. Lwaki ayagala okubulawo? Ewuwe tayinaayo muntu gwateeseteese. Okimanyi NUP eyina miliyoni y'aba leaders. Okimanyi NUP olwaleero bweba ttiimu ya mupiira eyina first 11 eziwera omukaaga nga buli gwereeta mulungi okwenkana n'oli eyabadde mu first 11. Okimanyi nti His Excellency asirise bwati talabikako nene independence evaawo ku lulwe teri mulala evaawo ku lulwe nti His Excellency asirise bwati naye Museveni apapala agamba kangende nsasuleko aba Eastern n'aba Northern mbaweeyo ente 5 waakere 2 nfuneko akaweerero Kyagulanyi asirise kati we nkugambira nti ffe tuli munnyo so yeye ensonga lwaki Museveni ayagala okujjawo independence 1 atutwaliriza mpola mpola okusiimulirawo ddala ebyafaayo bya Uganda ekyo kikwate mu mutwe kubanga apulaninga okuleeta gutabani gwe gutabani gwe tegusobola kuyimirira mu public neguwa speech nti omuntu agiwulire tasobola kuyogera kati kwe kusigaza nga obutambi bw'omugenzi bwe bujjo tubeesabeesa nti Museveni omufu ate asinga mutabani we omulamu nabo bennyini bakiteekateeka nga bakimanyi bwe batyo naye bo baagala ffe ate Abannayuganda tukkirize mutabani we naye ng'ayagala amulekerewo obutambi obututambuzaako nga mutabani we yaaliwo naye ate nga amaloboozi agatufuga ate ga Museveni ekyo kyalikoze mu mulembe gwa Besigye si guno gw'Abakadaama ne bafuutu soja tebakikulimba eggulire erisembayo lyeririruddawa ngende mu kigambo ng'akagabana ku nsimbi obuwumbi 8 ezafulumiziddwa gavumenti okulirira abafiirwente mu butabanguko n'entalo ebizibibaawo emyaka 4 egiyise ateekerateekera ofiisa sa minisita Alex Kakoza agamba nti baluubirira okulirira amaka 1,600 era nga gasinga ku gano gamaze okukakasibwa okufuna ssente zino. Ebitundu okulira ngo Acholi ne Teso bye bimu ku byafiirwente mu butabanguko obw'enjawulo obuze bubaawo mu myaka 4 egiyise. Abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu bino bazenga beekubira endulu eri gavumenti nga baagala ebaliyirire okutuuka omwaka ogwedde Pulezidenti Museveni bwe yasalawo nti enteekateeka y'okuliyirira ekolebwe mu ngeri enaaganyula amaka gonna agaakosebwa. Woofiisi ya Ssaabaminisita yaweebwa obuvunaanyizibwa bw'okukola ku nteekateeka eno era neweebwa ensimbi obuwumbi 8 nga bwakuweebwa amaka 1,600 nga ku gano 1,154 ge gaakasunsulibwa era ne gakakasibwa wabula nga amaka 559 ge gaakafuna ensimbi nga buli maka gaweereddwa obukadde 5. waliwo nambuuziza ekibuuzo asiimwe ekyo tugenda kirwanyisa tutya ambuuza kiri ekyokubanga obutambi bwa Museveni bugenda tufuga eno gavumenti twagisensera yonna ekyo kye muba musooka okwebaza Katonda. Yesu we yaleeta revolution yawa abantu n'abagamba mulye ku mubiri gwange
munyone ku musaayi gwange nga nkyali mulamu. Yesu yayingira mu mitima gy'abantu nga akyali mulamu. Okusembera ole communion kwali kusembeza Yesu munda. Ne balyako ne banywako n'abagamba ekyo mukikole ng'okunzijukira. N'abagamba bw'ati ogwo omugaati temulidde mugaati mulidde mubiri gwange. Aba ne bagamba omusajja atufudde musezi kwegamba yeefumbye ffe tulye omuntu. N'abagamba ekyo kye munywedde musaayi gwange. Kati buli gye baatambulanga ekigambo kyovulaba ekigambo kya Katonda kikuba mutima. Omuntu anaava mu bulokole asiraamuke oyo gwe sirabangako naye nalabako ku musiraamu alokoka naye sirabangako ku mulokole asiraamuka. Naye omuntu omusiraamu bw'abuwulira omutima gwe gusooka okurisiivinga ekigambo n'ogamba kangende mu busiraamu. Ekigambo kya Katonda kyafuuka bwe kityo okuva ku olwo nti osembera kiva munda. Ogenda okuwaayo omubiri bagusale ng'omutima gwo gwakomoleddwa dda. Gwe basooka okusala n'okkiza n'ogamba naye kati nze ngenze mu busiraamu. Oba okuvayo n'ojja mu obulokole kisooka mu mutima. Revolution ya Kyagulanyi eri mu mutima wonna. Wonna nkugambye waliyo olutalo oluli eyo munda. Mu bitongole bikuumaddembe. Naye kiki buli omu yasembera revolution. Kakati sisobola kujja gambe nti measures ziri bweziti ne bweziti ne bweziti ne bweziti ningwe kyobo manya tukibagambye. Golowooza kya kubanga buno obutambi babukwatira munda mu bbo. Tewali ke bakwatira mu lubigi nga buli muntu alaba. Tewaliwo ke bakwatira wa nga buli muntu alaba. Babukwatira wa. Bino ebintu bivaawa. Ekyo mukikolanga lwakunzijukira. Revolution yayingira wonna gwe watch the space. Oba nkuzeemu ndowooza nkuzeemu. Bwe mba sikuzeemu ojja kuddamu owuliriza ebigambo ebyo ojja kutegeera kiki mbadde ntegeeza. Measures weeziri mwe musigale nga muli ku kintu eki resistance. To resistance ya Museveni tutekewo new resistance anti ye ya resistinga banne naffe to resist oba to defying. Teri Ebola teri yo kutufuga. Museveni si president ne mu mitima gyaffe taliimu. Ekibeera mu mutima kye kibeera ekyo kyovulaba Museveni alwana na mitima gyaffe. Ffe twamugoba mudda. Abantu basembera revolution bali mu mutima nti Kyagulanyi ataliiwo ate wabulabe ennyo n'okusinga Kyagulanyi aliwo. Okitegedde kakati wuuna ali mu kugaba nte. Lwaki Kyagulanyi yagenda eyo n'abagabira ente n'ababuulira ne strategies ezagenda okukola okubagabira ente. Kati Museveni akiguddemu kiramba apapala mbwera agenda bbawo ente simanyi amaka simanyi obuwumbi 80 obuwumbi 80 bwe bugize ku maka akakadde kalamba naye ng'emyaka 10 nga ali ne beesigye baagaana okuliyirira abantu abo. Baagaana obbaliyirira. Ebyo byonna kiki Museveni afune waateeka ekigere afune waatani yagambye ebyo bagenda bikolera emyaka 7. Ebyo bi project ebyo Museveni azabikola bwatyo. Yatugamba agenda kuzimba Northern bypass, Southern bypass agenda kugizimbira emyaka simanyi oba jjali eno oba 5. Nali nkyasoma Wakiso. Nate mivunikaawo ku awe Busegaawo n'olwaleero Ntebe Express tannagwa.